kati esaa kyatuuka nga mulamu akomawo ewaka nga senga baba agenze ku mulimu ku makya saa 11 nga nekweka wansi w'ekitanda kasita mpulira senga ng'agenda ku mulimu ng'ajja mu luumu yange mwonna ewaka najja nanzuulayo wansi w'ekitanda nansikayo kati because nga siina maanyi yadde olwedda eddagala bali bankubye nga ly'amaanyi naŋŋamba maze ebbanga nga nkwagala naye nga tonfaako naŋŋamba nti naye leero njagala tukimale Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa kingako ndabe nti ku sayidi ye okusinziira engeri gye beeyagala tumuyambemu ye ku sayidi ye waliwo ebikyuseeko so nange munnyonnyola ebizze nti munnange ebintu bikyagaanye si birungi tubadde tumunoonya for some time naye nga oba ki simanyi sooka munnaye abantu abamu luli babaako leero ng'ate luli tebaaliko sooka obabuuzeeko abatulaba abalungi baaniriza ku puroguraamu eno amannya gange nze Nabbosa Rebecca Nabbosa Rebecca lwe wasooka otukyalirako lwe twajja ensonga zo zaali ki? Ensonga yange enkulu yali kujja kulanga maama wange. Mu bye tukolerera mulimu nnyo okunoonya maama ng'owulira nga ssanyu lyo watya nga maama ono tetumufunye oba maama waba yetiga omunoonya naye nga ye takwetaaga anti kati yakola obulamu bwe kigenda bakitya nze mba ntuusiza obuvunaanyizibwa bwange obw'okumunoonya ye waaba takomyewo gye ndi yes mba namunoonya era waaba nga abirabye nga kituufu yalaba nti munoonya oba abantu ne bamugamba Nakibuuka Eva yes wakitegeera face ye bwafaanana I can remember because omwana omuto teyeerabira yes yayinza okuba nga annerabira kuba kati nakyuka n'ate nze sobola mwerabira yes kati Nakibuuka Eva Nakibuuka Eva omanyi abazaala maama we baba bayita manyiko ye yankuza ye Nancha Christine jajja mama mama muganda woono Nancha still Nancha Nancha naye wa mamba so bwetwalanga maama wafunako any response wafunayo omuntu agamba oba akunoonya sinaba tonnaba nange kusaidi yange sinaba si maama sifunanga yaŋŋamba nti nze maama Rebecca oba mmanyi maama wa Rebecca teri teziweze wiiki 2 kuba wali wano nga n'abaana tebannawummula saafunayo muntu katugenda kukola tutya kubeera nakigamba nti oyinza okujja ng'olina essuubi nti oba maama waanaalabika life ye n'akyukamu oba tomanya mu mbeera mw'omulabidde oba just n'omumanya ng'omuntu w'obeera awo nti nange maama wange nkimanyi gy'ali y'ono oba yatuvaako mu nsi taliiwo bamuziika awo ne nkugamba munnange si buli budde nti binaavaamu nga bw'obyagala tetumanyi kati simanyi oba gy'ali bamugamba nti omunoonya n'atanyega oba taliiyo oba tayagala kumanya golowooza ki nze kale omutima ogumu gungamba nti gy'ali ngamba nti gy'ali naye kale like engeri gye yali nga tabeera na ssimu kati sisuubira nga even right now wabanga gy'ali mulamu sisuubira nga alina essimu kati simanyi ng'ayinza okuba nga yabirabye bino ebintu nti munoonya
Kaakati olinayo kuba kumanyi oba b'omanyi abaalaba sitoore, kubanga sitoore mwalimu bingi nnyo nnyo eby'enjawulo. Ebimu nga bikwasa ennaku, ebimu bitiisa, ebimu byesitaza. Kuba abiraba abo oba ku bantu be watunyumizaako mu mboozi muno, mulimu eyali nako ky'aggamba kyonna. Like Kale ne wabaawo alabye sitoole ng'akumanyi, kuba kumanyi oba nga waliwo oli emboozi emukwatako ku bye wanyumya. waliwo mukwano gwange Evelyn yabiraba, then ne wabaawo n'omwami gwe nagamba eyansomesa P7 naye yabiraba. Omwami oyo yakusomesa P7 mu mboozi yaliwa? Oyo gwe nagamba eyali naye ayagala okukola ki okunkozesa, headmaster gwe bandeka naye mu nnyumba. Naye naŋŋamba nti wengezangako like okukigamba omuntu yenna yenna, ebyange naye bibeera bikoze eki biweddewo. Naye yabiraba N'agamba ati naŋŋamba mbu yalabye ebyabadde ku social media, mbu naye mbu namutamye. nga bwe yayogera. Nze yaŋŋamba nti Rebecca, nalabye ebyabadde ku social media nga bwe wabyogedde. Ne mugamba nti daddy, nti era bye nayogedde of course byali bituufu. Ne mugamba nti daddy, embeera gye mbadde mpitamu ebadde ennyigiriza. Mugamba nti nabadde nze ekigendererwa kyange nali ngenze kulanga maama wange, naye olw'ensonga nti oba olina okubuulira omuntu byonna byonna nga bwe byatandika. Yes. Ne mugamba nti naye daddy, bwe kiba kyakunyiiza nze okuba nga nayogera ku ebyo ebyatuukawo wakati wange naawe, I'm sorry, kubanga okuva we kyatuukawo wagezaako kikola sirina gwe nali nkigambyeko muntu yenna yenna okuggyako awo kawuka we nakyogera mu kamera. Kati n'amala n'ajjako essimu. Yes. N'agamba omutami. Yeah. Okay. Yoyo yekka. Nze waliwo nange abankubira. Famire waliwo abankubira oba mirundi ebiri. Naye bwe bankubirira nga ntambula siri settled. Waliwo famire gye watunyumizaako, famire y'abano abaana, mwali omwana ono omuwala. Gabi. Eh? Gabi. Yes. Famire eyo bankubirako. Nabo bankubirako. So nga bannoonya ani omulala, then ndabayo ne komenti, nabawo ne komenti, sigiraba ennamba yaabwe. Nalaba ne komenti, waliwo eyatugamba akumanyi. Yeah. Oyo omuwala nange namulaba, bamuyita Fiona. Omumanyi? Yes, Wanansana. Maama we yanzijanga mu mwalo, ba maama we. Ye yagamba atya Fiona? Fiona nze nalaba komenti yagamba nti like amanyi maama wange, yali amanyi maama wange, mbu she was a maid. Oyo ate nze saamulaba. Yagamba yali amanyi maama wo ddala ddala. Akuzaala. Kati bwe wagiraba komenti n'omugamba ki? Saamuddamu kuba essimu teyali yange, nange nali nebba bwebyo okozesaako. Muntu yali akuwadde ku ssimu n'olabirako? Komenti yali luddawo eyo? Wagiraba wakale? Where did you watch the video from? YouTube? TikTok. Kati simanyi byali kwani, kubanga ku TikTok babisalayo ne bitambula. Kati siyinza kugamba nti yali page y'ono. Okitegeera? Mbadde manyi ku YouTube.
then comment walaba eyo yokka kale saazimalayo. koze simu wali siiyo. Kati waliwo comment endala bagiŋŋamba bugambi kuba nali too busy ate ebyali ku gundi ku mikutu gy'abantu egy'enjawulo nga waliwo agamba nti akumanyi mb'olina empisa embi mbu wagaana okusoma. Obaani Simanyi bakiŋŋamba bugambi. Jaasi komenti yali egamba etya? Ezimu ku comments ze mwasoma kuba nze comments ezimu ttiimu yange yezisoma. Buki? no kale like tekisoboka nendabako oyo omuntu Kyogerako kyo kimanyi? no siddukako kusomera ne high school fees tekibangawoko. Mbu waliwo yakomentinga n'agamba mbu simanya waleka high school fees mbu n'odduka n'abalenzi. Tekibangawo era lwakubanga sinze nagundi ennamba akatabo akalimu ennamba z'abo abantu abaali bansapootinga mu kusoma bonna bonna nandizibawadde ne mwogera nabo. Yes. Eyoyo omwami n'abawo n'ey'omukyala Aunty Serena bali abantu babiri. Ne famire y'Abagabi nga bagamba mbu olimba lwakwa saabawabudde kati ate olina bagamba ngenda kukolinga back ngenza okebera ndabika saaseevinga oba nnamba oba sijjukira ki kye naseevingako. Eyo famire nga bagamba olimba okitegeera ennamba nja kuyita simanyi kiki kye naseevingako ku ssimu eyo bankubira emirundi 2 nga baŋŋamba mama abo abaana tabaawo akolera up country. Ebiseera ebisingirawo ebiseera ebisinga abeerawo oluusi n'agenda eggulu. Yes. Kati waliwo omukyalo omulala awo yababanga okumpi oba muganda oba waliwo muganda we waliwo ne landiroodi n'abeerawo n'omukyalo kuliko omukyalo omu eyankubira gwe saategeera yaani then ne baddamu era ne bankubira ku ssimu endala naye nga bye wayogera bituufu. Yes, osobola bakubira oba if not so tusobola n'okgendayo. Yeah, tusobola okgendayo ne landiroodi mwennyini nyini ne tumuyita cause ne landiroodi yaŋŋamba oyo mwana ali akikolako n'omwana we. Yes. But I'm wondering ate bali mu kwegaana cause we nali nvaayo omukyala neegayirira naŋŋamba nti sigenda ne mugamba no kaŋŋende cause n'ebintu ebyo nali nabirikodinga ku memory card ne memory card bintu ki ebyo cause oyo mwana yamala okunkozesa ne kati we nali mubuuza lwaki akikola nali mu recordinga bye yali ayogera nga ŋŋamba mbu yali abiraba ku TV. Walina essimu erecordinga? Nalina akasimu akatini nga mu memory card. Yes. Kati gwe wajjawo amagezi agagamba nti kobirecording? Nabirecording olw'ensonga nali nkimanyi nti ayinza okwegaana essaawa yonna nga ŋŋambye bazadde be. Kati nabirecordinga kati we twadda ku ssomero maama y'essimu yaginzigyako. We yaginzigyako najjamu layini najjamu ne memory card. Kati wa memory card n'emugwako n'asigaza ka layini. Kati ekiseera kyatuuka nga ŋŋenda ne mugamba nampa essimu nampa n'eguuni layini naye memory card teyagimpeerako. Yes. Kati bye wali recordings baabisigaza? Ndowooza baabisigaza oba byagwa kituufu nga yaŋŋamba nti memory yago oba yagisigaza mu bugenderevu simanyi. Yes. Ate so kati bo tewabawuliza ndowooza era bwe baabiraba gwe tebakontaktinga nga nze bankontaktinga? Tebalina nnamba yange. Yes. Then kati
ate bali eriwa ewasenga bawasenga abo nabo tebalina namba yange. bawasenga oyo yakusobyako kozi babeerawa babeera Kaliro mu town yes we balina kalina gye baali bagamba si mu bagikuzimbidde town mwennyini obanga Deyiganga. kati bo tebakontakitinga kubuuza nti story twagirabye oba ki? Abo tebalina namba yange era nabo siina yaabwe. Yes. naye ng'era nabo okakasa byonna bye babyogerako bituufu. Yes. baabikola. Yeah. Tewali kye nayogeramu eyo story nga kifo. Ebyoyo omwana ebyoyo omwami byonna byonna byali bituufu. Yes. Okay. Kati gwe okujja gye tuli expectations zo eri Shifa byonsuubiramu nti kangende ewa Shifa mbala kino ne kino bansuubira ne kino ne kino byali ki? Nze nali ekigendererwa nali nze kunoonya mama cause nagezaako ewa Rebecca Jingo ne bigaana. Kati amaka ge nali nkolamu omukyala n'aŋŋamba nti naye wandigenzeeko ewa Hope Shifa ayinza okuyamba okulangira maama wo. Yes. So kati okusinziira kuba kati leero nkusisinkana gwakubiri okusinziira kyowalina like mu budde buno do you feel disappointed? Kuba mbadde kukubirako nga ndaba n'amaanyi tokyagayina essimu yo yavaako tebaako bwebaako emala 2 days tebagikwata. Kati do you feel disappointed? Because like okusinziira kyowali osuubira nekivuddeyo kuba kati obudde buno nkuyisa oyinza oba olabika olowooza mbadde nkuyita nkugambe nti munnaaye maama yalabise kati ate ndi mu kugamba munnange sirinaayo kasimu kalaga nti yenze maama wa Rebecca oba akasimu akalaga nti mmanyi maama wa Rebecca. Like somehow do you feel disappointed? Yeah. Cause nali nsuubira nti oba kale newaba nga talina ssimu nti oba kwaba bamumanyi waliyo abamumanyi. Yes, basobola okukola ki omugamba nti eriyo omwana akunoonya kale nakozesa ku ssimu z'abantu nakubira. Okay. So wabadde yaŋŋamba nti Rebecca oba yandyagadde okukola ewaka kuwa omulimu naye nenzijukira kiri kyewaŋŋamba nti gwe ekirooto kyo ne aimu yo ne byokolerera byonna oyagala kudda ku ssomero oba otya. Yes. So kati omuntu waba atuwa omulimu oba gwa kukola waka obeera tokola. Nkola n'ensonda school fees. So omuntu waba akuwa obwawusigaalo okola otya? Anti ezo ssente nzikola nga wensonda mpaka omwaka ogujja. Kati bw'abanga omuntu akuwa omulimu ng'okola waka bwawusigaalo oba okolera ssente nga mmeka? Kale oba omulimu gwonna oguba gusobose oba ayina edduuka nti ntundiraako ku dduuka oba kuuma bizinensi oba ki kyonna oba okolera ssente mmeka? Kuba buli omuntu ayinza okugamba nti ssente bwe ziba zikka wansi wa zino sizikolera. Kisinziira kale. Kati waba abaana nga 2 ewaka. Yes. Bankolera 10,000. Ewaka wabawo abaana 2 oba okolera 10. Ate waba tewali baana 8 nkikolera. waba tewali baana so okukolera 8,000 omwezi. Waba waka waliwo abaana oba okolera 10,000. Yes. So ate bw'abanga omuntu mu dduuka bizinensi bwe zityo Ejo mbadde sigikola nko because abadde nga baginfunira nga bansaba national ID kati simanyi. ng'omuntu akufunira omulimu gatuwe national ID. Yes. Ate nga togirina. Olina emyaka emeka nkozi? Nawezezza 18. Wanje? Nawezezza 18. Owezezza emyaka 18.
wagiwezezza ddi? 21st guno omwezi. Happy birthday. Mpozi leero 24? mukaaga. Leero 26. Kati birthday eyo yakaggwa. Ku birthday eyo wali yakusanga wa? Mutundwe ng'okola ki? Twali mu kusaba. Kati ne bakuyimbirako happy birthday. Nze neebaza bwebaza Mukama owezza emyaka kozi tebibadde byangu gye ndi okugiweza. Okay. Nkozi woba wakusoma obeera tugeze munnaayi simanyi nina abantu abankubirangako ab'enjawulo nti ewe munnange ebyokusoma kwa Rebecca omuntu omala omunnyonnyola abamu tebakuddira n'osigala mu bbanga nga tomanyi. Nange nali mmanyi munnange tunaafuna muzira kisa atuwa school fees nkukubeko surprise nti nne Rebecca naye omuntu ajja n'akunnyonnyola nga ebimu like tebatakuddira abamu nonga why kansooke nkyetegereze ndabe like how serious the person is. Kuba sandyagadde muntu atugambe nti nkuwadde eza ttaamu emu ate ttaamu emettuwa ate tumalize nga gamba ate kati nange sirina kati ate wandibadde oddayo ate yatugamba ottuwa ate kati tagenda kutuwa ate nange nesange nga siina kuba nange siri bulungi. Kati abalala nkyetegereza mbeera simanyi. Nitwali tufunye muzira kisanga agambe tuwa school fees ekyaddako ate simanyi teyaddamu kunnyaga. Kati ndi mu bbanga simanyi oba anaatuwa oba taatuwe oba yatusuubiza oba neyeekyusa. Sooka osabe Katonda essaala erabika tennanywera bulungi. Sabayo essaala Rebecca twali tulina natandika na ssaala. Gwe omuntu okukugamba n'agamba Shifa genda obuuze essomero noonya kola research. Nengenda noonye research nenkebera essomero nenkebera biki. Omuntu n'asirika bwe. Nze nzikiriza nti nja kusoma. Nga muli okkiriza kintu kimu nti ojja kusoma tomanyi otya oba butya? Yes. Yes. Kozi oba wakuddamu kusoma olina tandikira mu class ki? Nange am confused cause Wakoma mu class ki? bannange bagenda ba mu senior for next year. Bo wali osoma nabo next year bagenda mu senior 4. Yes. Beba Isaac. Ono ali mu senior 3. Yes. Next year agenda mu senior 4. Kati tosobola ate kugenda ki? So Kubanga kati wakoma mwezi tu. Yeah. Nze mba ngamba kale nali mmanyi muzira kisoye yatusuubiza nti bwe ziba zizze kati abaana bali mu holiday right now. Nga manyi nti waba atuwadde ogende tetugenda mu third term tugende osome third term mu S1 toyagala. Anti munnange ebbanga lyomaze nga totunula mu kitabo. Kubanga banne bogamba nti ogende mu S2 kubanga newe bamuwa interview baba ate birala nabyo. New curriculum mukwano kati waliwo new curriculum ebintu bipya okitegeera. Ate amasomero agamu mulina biki biri bino bye musoma emirimu gy'okukola balina kubanga tuba tutunuulira essomero nga liyina secondary and vocational. Omanyi kyekiba kikitegeeza? Yes. Kitegeeza ki? Kale nga tusoma eby'omu class n'eby'omu mutwe. Thank you. Tulanga kyekisinga obulungi. So kitegeera Rebecca kati oba oyina okuddayo so ebyo ebintu birungi ebyo ebirimu vocational reason nti omuntu ne bw'oba osomye secondary obusobozi like n'okoma mu S4 n'ogituula oba oyina ky'osobola okukola. Okitegeera? Nti n'ebiri obifunamu empapula. Kati oba oyina kuddayo olwa new curriculum oba oyina okuddayo okusobola okukachinga up. So nali manyi nti omukisa gunaatukwata nti mwe tufuna muzira kisa mu budde buno kati jjukira holiday. Yes. Kati singa tugenda kwetegeka osome S1
osomeko ttaamu eyejja oddemu mu sisitimu y'okusoma osome that last term then omwaka ogujja otandike S2 you have to go back to catch up tosobola kwegatta ku senior 3 kati mu next year obere candidate nti obyanguya you can't ate olina kuba mu kisulo okusobola okusoma byonna mbyogera nga bw'omanyi nti tuba n'ebirooto tomanya osanga tufuna muzira kisa n'agamba nti nze sizisobola zonna naye buli ttaamu ya Rebecca nja bawangayo bwe ziti ne twegattako n'omulala nti nange mune nja leeta bino nange nja kuleeta requirements nange ngatteko bwe tuti bwe tufuna tugeza abantu nga 3 oba omu ng'asobola okukikola fule oba nga 3 oba 4 oba 5 you never know ne beekomiitinga kubanze kyemmanyi nti abantu abandaba nti oli bwakeera ne yeekomiitinga ku kintu batuukiriza abasinga the biggest number okusinziira bwe mbalabyeko kuba following bw'abantu ab'obuvunaanyizibwa abalina eddiini ku mutima babuvunaanyizibwa bakisa ate bategeera so kati omuntu bw'aba ate nange mba nsigala nkumonitalinga naye ndaba nti bye watusuubiza kituufu ebyokusoma obiriko era nze ondaba era mugizira kisa najja n'atuwa ssente nze ne nkumonitalinga ng'oli mu muzannyo nkuta kuba manyi ssente bwe ziruma era naye mugamba nti muneegw'oliko si byaliko ezo tuziteeka ate mwana omulala n'akyusa eggwanga enkya okitegeera bw'oba toweerwanyeko kuba si ggwe wekka alina ebizibu abantu bangi balina ebizibu nange ayogera naawe nnyina ebizibu n'abatoola ne batuwa nabo balina ebizibu tekuliiko muntu nti ye agamba ziri zensuula kasasiro ez'okwonoona kanziwe Rebecca mbikubuulirira tetunnafuna but tomanya osanga tunaafuna you never know okitegeera kiina kuba kisulo kuba tosobola kuddamu ate mbu ozzeeyo okusomera osoma bw'ovaayo mbu atodde wali ku street bwemusula webake ku kkubo oba obulamu tebukyuse mpozi nga byenjogera tobyagala byagala oba olina pulaani eyiyo ze pulaani eri emu yakola na kusoma kati ate bwe baba fule nga tufunye requirements ne school fees kati pulaani endala eba ki kusoma mu boarding obadde omuzira kisa kyonna kyaba asobodde omuzira kisa abavuddeyo kyaba asobodde kyengenda nakyo sobola sisobola kulagira yes waba agambye embeere mudde era mbanja bbeera mudde waba agambye boarding ng'olina amasomero specific g'oyagala nti nze strictly njagala gano genyina osomeramu lyonna lyaba ntaddemu lyengenda nalyo gyonna essomero kasita oba ng'oli ku ssomero yes naye ng'onaasoma n'abisobola njasobola kubanga era last year okugenda mu senior 2 natuula omwaka mulamba nga siri mu kusoma senior 1 nayongeza ku ddoboozi last year okusoma senior 2 natuula omwaka mulamba nga senior 1 era siri mu gisoma kati omukyalo oyo mama Gabi we yantwala ku ssomero n'abagamba nti agenda kudda mu senior 1 oba agenda mu senior 2 kati headmaster n'agamba katumuteeke mu senior 2 yes naye era nakakinga abo yes n'osoma yeah era nakola bulungi naye era ebyo byagwawo ebyo oyo omwana nemupiira kuba nze nali redde okusoma kubanga byali bingi era bye baali bankola neŋŋuma naye ng'abantu baŋŋamba nveewo naye neŋŋamba nno kangume naye ekyo kyagwawo nendaba nga sijja kyebeera neŋŋamba kaŋŋende nja kuyiiya nze neesomesa but amuwandadi nti yakubira nga abyegaana bankubira naye
baali like bankubira n'obusungu bungi kati nze basimanyi wanyisiganya bigambo era omuntu wankubira mu busungu nsooka ne mmuleka either kakkane ne mmuddira nze ne mmukubira ne mugamba aha kati twogere kuba mmanyi mu busungu obungi tetujja kutuuka ku point. Yes. Nali so busy ate nga ndaba bali high so bwe nasetolinga neerabira ki kye nasevinga ku ssimu zaabwe naye nga nali nabo nja bawuliriza. Singa obadde ojjukira twandibakubidde nga oba nze nensooka nenjogera nabo by the way bakibanja kuddamu okunkubira kuggwe bayinza we tubanga like tuli mu bategedde nti like ndi naawe bayinza era okuddamu byega naye kiba kyetaaga nesooka nentukozesa essimu endala nga nze njogera naabo. Yes, nga naawe wooli nga tetukozesa yiyo oba se ekyo singa kibadde kisoboka nti okushifa ne tugendayo Kagoma n'obuuza even the landlord the landlady. Olina ennamba ya landlady oba landlord? Ennyumba ya landlady sigiina. Ennamba ki gy'olinako mu ssimu awo ku bonna eyo? So nyongera obbajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi niya Cobbins Motel Busabala Road. Ye ennamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola. Nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered. Bobo ina housewarming oyingira nnyumba yo. Byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. Number za cause egundi eze namba bazibiramu yesimu enene gye nali nnyina bagibira ali emutundu. Kati omukyala kuba naye yaŋŋamba namunyumizaako yaŋŋamba nti oyo omwana Gabi yali abikola n'akaana ke. Yes. Kati omukyala asobola okubulira story y'abo abantu yonna era ogambye nti eyakukubira ali muganda we omukyala. Eyasooka yagamba omwana byayogedde alimba kubanze sister wange tabaawo oba yagamba mama Gabi gwayogera oba tabaawo. Oyo omukyala mwennyini naye yaliwo era mwennyini yambuuza nti Rebecca byogera bituufu konze nambuuza nti mu baana bonna abali wano osobola otulaga omwana eyakikutuusaako namusongamu nabusonze ne bagamba nti Gabi konze ne babuuza omwana mwennyini eyogera n'agamba Yesu mami. N'abagamba nakikola naye ne mugamba mbu ansonyiwe kubanga nange nabirabanga ku TV. Bati amuwanda nti bakubira nga babyegaana boogera bingi. Nti mbozi yagamba omwana mbozi. Singa kibadde kisoboka twandigenzeyo nti okushifa cause saagala nze kundabira mu kifaananyi kirala. Mu byonna bye nayogera sajja nti obanga ntamidde nti obanga njagala oba ki. N'oyo yagamba simala nadduka ku ssomero naye singa kibadde kisoboka twandimukubidde. Yes. Nambulira school fees gwe naleka ku ssomero cause oyo daddy natula omwaka mulamba we nali mu senior wano nga tali mu kuteeka school fees. Yes. Nemugamba nti daddy oba school fees akulemeka ngende e Kampala nkole. Nangamba nedda tofaayo nze nja kukola kinja kufuna school fees. Nemugamba daddy olina abaana bangi ate wansupportingako ki P7 leka ngende e Kampala nkole nja kwesomesa. Nangamba nti woba owulira oyagala kuva wano kintu kimu kye ngenda nza okukola njagala nkuze wasengaawo egundi ekaliro. Nemugamba daddy nze sawa kuddamu abo abantu. Era katooza ki anti okushifa sagamba nti oba navaayo mbasiibudde era nayogera amaziba nti natolokayo butolose ewaka awo. Yes.
natooka butoozi kozi singa nagenda ne musiibula yali agenda kunnemerako. Ate nga nekiri ekyatuukawo nakyo nga ndaba embeera gy'atandise okuleetawo nga ndaba naye alina ebigendererwa. Ya ennamba embuze simanyi kye naseevingako sigiraba naye osanga banaddamu ne bankubira oba si kyo. So kati si byangu nange nkusabirako. Omanyi omuntu bw'agamba nti neefuna omukisa ogukola kino manja nnyo Mukama omukisa ogwo aguleete. Waakiri bw'olemererwa nga ggwe ensobiizo nga kyansi yajja gwe n'ogikozesa bubi kuba n'abo tubalabye. Omuntu n'agamba ne mmala nfuna kino mba mmaze, kyansi nejja n'olaba ng'abizannyiramu n'obula omubuuza naye banaye tojjukira bye wasuubiza nti kino ne kino. Nange nkyegomba nnyo ndabe ng'ofunye obulamu obwo ovudde ku kkubo ogenze ku ssomero bulungi mu kisulo kyansi esoma ogirina ne tulaba n'oddayo bulungi siniya 1 ne tulaba muneyo obubonero bw'ofuna siniya 4 kuba ggwe nkimanyi oyinza otya olw'emyaka abaana okujerega gwoli oguma n'osoma okimanyi ndowooza nti ojja bba mu baana nga muneyo abamu bazze bwana buto nnyo butono kuba omubiri gwo gulaga nti okula. N'olaba ne tulaba otandika okwekwasa nti ate abaana bakujja ku mulamwa. Omuntu abadde ku kkubo nga weegayirira abantu obbooleza ku ngoye bakweya akasente. Okitegeera? So nkyegomba nnyo nange okulaba ku muziro oyo anaagamba nti Rebecca kamukwatireko. Ate nze nsigala era nkumonitalinga ne ndaba bwe bitambula. Mbaawo mu bulamu bwo. Kuba nange sisanyukira muntu kwonoona ssente ze nga waazisse enkya ne tugenda kufunamu ng'ate alina w'asobola ozissa ne tufunamu enkya. Amagoba amalungi. Era nze oba ojja kunnyigirako ka bunyiigizi bwe ndaba ntoli ku mulamwa. Era omuntu ngamba ono tumuleke tali ku mulamwa ate nga waliyo abali ku mulamwa. So inayo ky'oyagala okugamba abatulaba ekirala. Byebyo ebiriwo nayagadde ku updates ne ngamba oyinza okugamba anti Shifa nga asirise tanyega teri kyavaayo kiki. Ngamba kanku updates. Abaali bazze nange ne banteekamu essuubi abamu tebakwata ssimu. Sikitegeera butegeezi. Simanyi kiddako. Kitegeera. Tebinnaba kuba bya ssanyu nnyo. So mbeera abadde etya abadde tofu tetukufuna. Kati eriyo kuuli lwe mwakuba nasangako 5 missed calls. Eriyo mukwano gwange yali agenze n'essimu nga alina byagenze okukola kuwandiisa national ID ate nga omuntu gw'alina okukola ki okusisinkana aba alina okwogera naye ku ssimu. Kati n'aŋŋamba muyambiseeko. Kati agenda okukomaawo nga ndaba mwakubye. Kwe kubakubira omuŋŋamba nzije nkeera. Naye ate obulwadde ne bumala ne buntabukira ekiro. Ne ntandika osesema nga nkibalinga kati wakya ku makya mikono gyange ne bantwala ku ddwaliro lya gavumenti. Kati ne ndaba nga sijja kusobola kujja olwo olunaku lwe mwali muŋŋambye nzije. Kati wawonye? Sinnatereera. Okyali mulwadde? Kati olwo oba omulwadde tolinaamu ssente kozi musula ku kkubo olumu kale oba okozeeyo kaakasenteko osobola ogenda wali eri mu nnyumba mu buyumba obw'olukumi n'osasula ne weebaka kubanga kati eriyo kati eno sizoni ya nkuba
kati ndowooza nange omusujja ogwo gwannuma oba lwankuba eyankuba oba ezaali nsiri simanyi. Kati oluusi bwe mba nkozeeko akasente nga ngenda wali eri nga nsasula neebaka mu kayumba. Bwe mba siina oluusi ne mikwano gyange mba siina basobola okunsasulirako oba nabo tebalina nga tugenda ku street. Kati bw'ofunayo ko olunaku n'okola omutwalo ogamba kanfiiseeko 1,000 neebakeko mu nnyumba. Omutwalo nga kizibu ogufuna otandikira ku 5,000 mpoziko ng'oyozezza engoye nga like nga yes ate n'abakuwa basinziira kale banyooma size. Kati nze wengendayo bayinza engoye ez'omutwalo bayinza okumpa 5,000. Lwaki? Simanyi abanyooma size naye ate wengenda nansingako myaka 25 wewatyo bayinza otuwa ssente eziwerawerako kozi ye baba bamutya nga balaba muntu mukulu. Nga tebalina bamuyiikiriza. Yes. Kati bw'ofuna 5 osobola okwebakako mu nnyumba. Wenfuna 5 neebakako mu nnyumba nensasulako wenteeka ebintu nendya nako. Kati ebintu w'obiteeka nabyo obiteekawo lwa lumu lunaku bw'osasula oluka ate bw'oba otayongeddeko ne wootereka ku bintu byo space. Kati wooteeka ebintu wabeera wa 5. Junior ezo nnyumba zennyini nga kuliko n'amabaati baazizimba kati we bakuwa ku ka space mubaamu nnyinizo bo baba mwebali namwe mwe basula. Abamu mwe baba basula. Mujje muwulye bizinensi e Kampala ono gy'abeera waliyo amayumba agambye kuba mugambye bw'ofunayo ku mutwalo olunaku ne kikulamira n'okola omutwalo n'agamba kizibu nnyo okukwata omutwalo oguyingize naye bw'akolayo nga 5,000 asobola okukwata 10,000 nga bw'ogamba leero nkoze kasente kanneesanyuseeko ku 5,000 osobola okukwatako 10,000 ne bakuwaako mu nnyumba n'oyingira weebakeko naye ku 10,000 tekuliiko wooteeka bintu byo kati oyongerako 5 noweebaka n'ebintu byo ne biba seefu. Kati bwe weebakira 10,000 nga tolina 5 bya bintu obirekawa. Kati awo obeera tolina wogenda bireka kubanga kati mpozika ate oba osasula 5 n'otereka ebintu kuba tosobola leka bintu wawe. Omenya nnyo abantu bawulire nti n'okubeera ng'olina shelter wooteeka omutwe is another thing noweebaka. Ye agambye lwafunyeeko 5,000 olwo aba agenda kweyagala. Kati ate n'olyako mmeka Rebecca? Olwo kale weebase 10,000 weebase gwe omuntu n'5 ensawo yange eno efunye weetuulako. Wulira bwe babala space omanyi nti osasula 10,000 ne bakusalira w'oyita. Kati nze yeebaka obubi okugulu ne kugwerera ne kusala ne kugenda eri nga tebansaliddeyo kuyitawo. Okitegedde? Olaba bakusasuza 10,000 olula nti okugulu kwo kwagenze eri. Kati bakusalira w'oyitira buli omu aba n'akakeeka ke. Kyekyo kyegamba nti omuntu wali woba oyinayo ruumu emu anti teri byakweyagala kati we ogaziwa otya teri kwegaziya obasalira kalayini olaba akabokisi nga bwe bayita bwe kati okitegeera ne babasalira akalayini kano ne kano awo Rebecca 10,000 we lukoma bwe kityo ne basalira n'omulala omanyi nti one room ng'omuntu agizimbye eyo yeebakamu bameka osooka kwebasa 5. Rebecca room emu esobola osuza abantu bameka olwo nga wajjudde? Kale it depends ku bugazi bw'ennyumba kuba kati ffe mwe tutera osula muyinza osulamu oluusi abantu nga 30. 30 mu room kuba eriyo nnyumba nnene kati wabaawo basula ku butanda ng'osulako owakatanda kammeka?
14 ng'olio okulinnyako katanda ku ddeeka mu buliri kati bwe muba muliko 2 musasula buli omu 2. Nemmwe ebintu si byangu. Sebo oli mu nnyumba ye yalekawo wooteeka akakeeka. Akakeeka ojja nako kasangayo. Ogenda nako. Kati ye ku 1000 akuwa space tewali kakeeka oba tokayina webake ku tiles. Olwo weebisse. Oba n'ebyokwebikka byo tebakuwa. Tebakuwa ye akuwa just ekikulu kuliko ebbaati. Wansi wo waliwo ki seminti tiles kiki? Kale abamu wabaawo seminti abamu battaka jjereere. Kati ku 1000 lwe onaaba kuliko okunaaba? Nedda. Kati abamu nawe bojja kukozesa 2000. Bw'oba oyagala onaaba zo 2000. Okunaaba kati ku 2000 okunaaba 5. Emigugu n'emigugu n'okwebaka ze 2000 olwo weeyagaddeko bakkiriza onaabire nawokko okozeseeko ne ku toyireeti. Then n'okugenda fuka 3 n'okweyamba 5. Okweyamba 5 okufuka kwa 3. Kati ayawula atya nti bw'oyingiddeyo? Nedda. Kati bagenda wanjawulo. Kati abagenda ofuka waliwo ekiyigo kye bafukamu nga kyo kyakufukamu then kati awo oba tosobola kukola ki kuba bakulaba ng'ovuddeyo. Kufuka kuba kufuka. Kweyamba. Omanyi njagala atulaba amanye omuntu yenna ng'olina w'oli ng'omuntu yakukuleeta ewuwe nti munnange weebake wano lya kino yambala kino muvaluwinge. Ku Kampala kuno Rebecca atunyumiza life ye. Abatalaba story ya Rebecca eyasemba mwandigenze ne mugiraba yatuuka atya mu mbeera eno teyajagala. Rebecca asula side zaawa Mutundwe. Nsuubira abeere Mutundwe musobola otubuulira muyinza obba embeera eyo mwagiwulirako. But me, I'm hearing it for the first time. I think second time. Luli Rebecca twagera nnyo ku life ye yajja ati abeere ku street. Kati atubuulira life ya street. Omuntu yenna bannange bwakukwata n'akusembeza n'agamba omutwalo guugo munnange gulye muvaluwinge. Rebecca atugamba nti ye mu nsi eyiye gy'ali mu bulamu bwe okuba n'2000 omusulo ogusasulira ate no tezimala. Tezikyamala bw'osasulira omusulo n'osasulira okweyamba n'osasulira wooteeko omubiri gwe weewunzikeko tekuli kwebikka nawe weebaka. N'emigugu w'ogissa ziba tezimala alina kubanga na 25 ba 23. Kati nkulagana essente ezo nti zisobola kubeera value yenkana ki eri omuntu omulala nti gwe 15,000 bweziti z'obala n'okwata bwoti n'ogamba 15,000. Kati ye Rebecca bw'azifuna aba ajayita mu lunaku nga naggagga. Kwezo wamma batolidde bulungi? Nnyo. Bandidde bulungi. Rebecca aba alidde bulungi nga yeebaseeko mu nnyumba munda nga teyeebase ku street. Kati imagine ennaku zino enkuba etonnya nze ne wendi wana nkankana empewo enzita. Naye kati imagine nga nti agenda va wano agende kuba talinaamu ennaku zino si kyo. Ennaku zino talinaamu yadde. Ne waliwo ne yatuweereza message n'agamba naye nze sikitegeera abantu. Wagirabye message nga ali agamba njagala oweerezaayo Rebecca emmeka 5 10. Yali agamba 10,000 ne tumuwa kwazissa. Yagambye yazikozesa. Rebecca ebintu bye bikyesaano ssabe nnyo. Omanyi oli otugamba nti nno yali ayagala kuwaayo 10 ne tumuteerako ennamba kwazissa ate n'agamba yazikozesa. Kati 10 ezo omanyi we zandikuyisizza. Wali osasulawo weebaka okumala ebbanga. Bwe ulira nze kati kwezo sente omuntu oba okwata emmere n'ogiyiwa n'okwata engoye ezikyali gwe n'ozisuula kasasiro n'okwata tetuganye biba bibyo naye banja nkulage nti in so many ways we can change lives. Kwa kati ono omwana ye teyakeerako kukyuzinga bulamu buno bwalimu kuba oyinza okugamba tusanze muntu mukulu ya wastinga time ye yalemererwa but this is a girl
who just made 20 years on 21st. Rebecca ku 21st yabadde birthday ye, yawezezza emyaka meka 18, 18, right? Yamakinze 18 on 21st this month. Kati feno tuba tusalira abantu cake birthday nga ye Rebecca anoonyayo 2,000 ayingireko mu nnyumba y'omuntu yeebakeko. Okitegeera? Bamunkwatireko ono. Rebecca. Yes. Kati yene jaketi yo. Nagyewolako bwewozi kubanga nali omulwadde ebiseera nagyeyazikako mukwano gwange nga sirina kati. Toyina jaketi? Kati we nali omulwadde nze ennaku kati ng'empewo eri mu kumpisa bubi nampa nenyambalako. Si yange. Aiza kati walaba story ya Rebecca eyasooka. Ojja genda ogirabe munaaye kuba twagikola oli ku ssomero. Rebecca yeegomba okusoma. Wonna we baba bamutadde wonna yeegomba okusomako abeere ku ssomero era ye kyakolerera. Okwoleza abantu engoye, okukola obwawusigaalo, abeere nga naye asobola okusomako. Yeebaka ku kkubo. Kati nze ntegedde kipya nti ku sayidi eyo bw'oba n'olukumi okuyingirako mu nnyumba weebake. Tewabayo byakisa muntu kugamba muneyo nkulabye bambi jangu weebake nkusuze. Tebiriiyo. Kubanga kati abantu b'emutundwe baakoowa abalokole. Era oba ogenda ng'onoonya omulimu oba ogenda nnoonya ngoye kwoza tolina mugamba nti nviira mutundu. Buli w'emutundwe mulokole? Buli muntu yakoowa abantu b'emutundwe. Bakola ki? Abantu kale like babakoowa waliwo ensonga. Bagamba abantu b'emutundwe babbi. Yes. Kati woba onoonya omulimu anti kati tokimanyi Rebecca buli omu afubutuka gy'afubutuse ne beekweka mu makyaki. Kituufu course. Gwe tokirabayo omuntu n'akola ekintu n'oga ekyo si kya bulokole. Bangi era bajja kubanga abamu banoonya bubudamu. Yes. Ng'omuntu era bw'anagamba nti nze nanoonyezza we nninza okufuna we neebaka nga nja kusula mu kyaki nga tuyimba. Tekitegeeza nti ku mutima gwe mulokole. Era bw'aba asobodde okufuna omuntu gw'abaza nabba ajja kubba to survive. Banoonya watandikira amangu ewakuŋŋaana abantu gw'anaaguza story ye. So kati abantu okwetamwa nabo tobanenya. Okitegeera? Si buli ali eyo nti kituufu kyekyo. Ennaku yammwe tefaanagana. Ng'olina eyiyo n'ey'omulala ndala. Eri eyadduka obudduseeka, eri abamu ng'amaze okukola gye yali akoze abantu ebikolobero n'anoonya ekiddukiro n'addukira eyo. Kuba muneeyo kyaki eyaniriza tebajja londamu bamanye nti ono mubbi, ono mufere, ono muyaayo, ono mulogo, ono mutemu. Okitegedde? So kati abantu beeyo baakoowa. Baba ng'abamu basinziira ku makyaki. Kati omuntu okuyamba ng'omugambye nti ovira mutundu. Akugoba bugobi oluusi najjambiya tebaagala tegeera ba mutundwe. Yes. Naye Rebecca ne bukya one day omuntu n'ajja n'agamba nti kifa mugende mugule requirements mufune essomero mulisasule Rebecca adde ku ssomero. Kiyinza kuwuliza kiti? Mpulira bulungi cause kyekigendererwa kyange ekyokusoma. Kati omuntu waavaayo n'agamba nti yeewaddeyo ampeerere bambi bampulira bulungi nnyo era waba musajja oba mukazi gwe mba ntwala nga taata oba maama. Yes. Kuba bambi aba yeewaddeyo n'alaga egunde ki omutima omulungi omumalirivu. Bozi bangi bali eyo nabo balina ssente nga naye yagamba nti munaaye nze ekisa kyanzigwako sisobola kuyamba. Ate nabo batuufu tobanenya. Yes. Kati oli waba avuddeyo bambi kiba kyamaanyi. N'alina ssente nga yakoowa tayagala kuyamba naye tomunenya. Okitegeera? Aba yagezaako kuba n'abantu bamenya emitima. Tuzze tugezaako abantu bamenya emitima Rebecca.
si byangu naye lwakuba nti sometimes bwe mpulira story yo nkuwulira ng'olina ekyokugamba abantu nti bw'okyusa Mukama n'akukyusiza obulamu bwo mulimu olugendo ate lw'otambudde nga ndaba osobola okuinspiring ennyo abantu abalala abali eyo oba abaana abato gw'olaba nga alina opportunity agizannyiramu kulaba nga gwe asobola okuinspiringa nga gwe omuntu ayongereddwa omukisa ogwokubiri mu nsi muli mpulira ng'osobola okugukozesa obulungi era Rebecca ne tufuna omukisa bwe tuti Mukama n'akikola omukisa ne gutugwira nti akasimu ne kajja nti Shifa Rebecca adde ku ssomero baliriramu ne tubibala n'essomero ne tusaba ne batuwa Rebecca ne nkuteekayo mba ngenda kumonitalinga era bwe nsanga ku ssomero ebintu nga tebikwatagana era sponsor mba mugamba nti mukwano toyonoona ssente tuzikolemu ekirala nkubuulira wano eno nkubuulira omukisa tetunnagufuna naye nzikiriza Katonda gwe tusinza muli nkimanyi nti Katonda alina ensonga lwaki yakuleeta ne tusisinkana nange gye sinnamanya kuba ebyange mbyogera ng'asaaga sinnamanya that reason but in case and if at all there is that strong reason nga ddala Katonda yakuleeta ewange ng'amasannyalaze gagenda veeno Rebecca ofune future kuba gwe ate seetaaga kubuulirira nnyo Rebecca nti obulamu buzibu obulamu buki seetaaga kuwa lectures ezo mba nziwa mulala kati gwe seetaaga kubuulirira nti ensi enyiga kusinziira oli kunnyumiza ebintu nange bye mbadde simanyi nti omuntu waliyo wateeka omutwe ne yeebaka ku nnusu 10 kati oli kumbuulira nange ndi kukuyigirako okwongera omanya nti ensi si nnyangu ate nnyongera okukuyigirako nti wembadde bwe mba mbadde nkaabya kajanja nti omuntu ebizibu bisobola okutandika ku myaka 10 omukaaga 5 tebiriiko myaka tebiriiko nnyumba ebintu ebinene nno ddala kati Rebecca sigenda kukuzza mu lekikyezo ndaba nga ebimu osaana we osobola okwebuulirira but kye nsobola okuyambako omutwe gwo gukyusa n'omutima gwo nti bye wayitamu it wasn't the end of the world si enkomerero abasajja so nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate baphotographer abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Jacobins Motel Busabala Road enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Studio. So I want them to appreciate what they have. Bavaliwe nga abazadde baabwe kye babawadde cause ojje bali abaana nga like nze nyina some parents bankubiranga bakaaba abamu nagamba Shifa yogerako n'omwana wange kati mba njagala bamanye nti there is a girl like you agamba nti ne bangulira peni n'ekitabo ne uniform obudde buno Rebecca ndoza naye batakuwa buliri osobola okwebaka ku sementi n'osoma cause otestinze okwebakako on the street outside otuloto you have to first struggle oyoze omugugu gw'engoye bwe guti ofuneko ofisa 10 ofune woteeka omubiri gwe webakeko nga enkuba okitegeera kati obudde buno watuuse n'olwala nga tolina yadde 10 omuntu olina okujjanjaba olina okulya olina okwambala olina okunaaba so njagala omuntu atulaba nti n'okunaaba kwa 5 omuntu okuwaako nti naabirako awo ewange ennusu ebyo 5 nenga ojja sanga omuntu yalonda bulonzi muntu talina na wamuyita n'amutwala ewuwe amulabirire nenga omuntu oyo gwe baatwala
akyojjanya omuntu Yes. ng'akyojjanya munne naye nga gwe yakeera n'amukwata bw'ati ku mukono n'amuleeta okitegeera Yeah. so bitegedde Rebecca sitole yo ngiwulira si byangu kati wakoma ddi okwebakako munda mu nnyumba eyo olukumu Najjo neebaseemu eri omukwano gwange yansasulidde ne neebakamu. Because ennaku zino zonna adda ansasulira engeri gye mbadde omulwadde. yakola ki Alina awantu waakola eringa restaurant eri eyo ng'ewa Pastor gundi Kayanja. Okay. Kati kyembuuza eyo ennyumba gye musasula ne mwebakamu wabaawo ennyumba nti eno egendamu bakazi bokka eno egendamu basajja bokka Ezimu baawula ewagenda abasajja n'abakazi. Naye ate gye tusulamu kale batugatta ffenna naye kati abakazi basula wano eno abasajja ne basula wali eno. naye nga fulo y'emu Yeah. just wabaawo kakuubo nti bakazi side eno basajja side eno Yes. temubaamu mbeera y'abasajja kwagala kwefuulira bakazi bakozesa ki Sinnabiwuliramu. wabaawo akuuma nga bw'ogamba owa security tewali mwekuuma mwekka Yes. Katonda atukuuma si ffe twekuuma. temuliimu baleeta mpisa mbi temuliimu bakozesa ne batamiira ne bakozesa drugs oli n'agoloka mu kiro n'ayagala okwefuulira omuntu omurepinga Bibaamu naye era babazuula babagoba kati eri abamu babeera like mubaamu abaagala ennyo ebyokuyomba ebyokulwana cause ennyumba gye tusulamu waliwo gwe baali baakakuba omusaayi ne guyiika yali alabula katini okufa. mukazi musajja Yali mukazi ng'alwana na mukazi munne yalwana n'abakazi baamukuba bonna. abakazi beegatta bonna ne bamukuba Yali alina empisa embi ng'avuma abantu b'omwo ng'agamba abalokole bamasiikiini basabiriza kale nga ajja from nowhere anatandika okuvuma naye ne wakusangawo ng'otudde awo oli ku bibyo ng'ajja n'atandika okuvuma nga tolina ky'omukozi. Kati baamuyiikira ne bamukuba kati baamukuba n'agenda ate bwe yakomawo nga yeerabidde essimu ng'anoonya essimu kati ne bamugamba badde weerabidde essimu twala essimu y'ogende kati n'agamba mwe bimasiikiini mmwe saakubeera wano mwe birokole muli bisiibu biki ate waliwo yali amuyinako obusungu yali omuwala ali yaakazaala n'akwata akatebe n'akamukuba mu kyeye eyakazaala naye asulaawo gwe yazaalamu naye asulaawo no babeera bano abawala be bazaddemu ne baleka awo omusajja amuzaalamu n'amusuulawo kati omusajja yamugjawa sijja kulimba nti okushifa naye emitulundo be basingayo obungi kuba ndaba abaana bato saizi yange abamu basingako n'obukulu abamu bali mu 15 years naye nga baliko baana bannaabwe ate nga even right now bali mbuto alina omwana omuto ate nga era ne mu buto alina gw'asitudde n'ate nga tebaliiko nti oba y'ono taata yesi kati Rebecca nkimanyi nti naawe wabaawo awo bakulaba abasajja tebakugamba abamu basa okugamba olwa force olw'embeera gwe gy'oyitamu oba abamu mirembe kati obisomoka otya depending the situation I've been passing through kati nze oba ngambe nti kati omutima gwakalu sikyalina love wagirinako nagirinako sijja kulimba walinako boyfriend nalinako boyfriend ewuwa eruweero kozi wabeerera eruweero wali osoma class ki nasomerayo ku P5 from kale
okutandika na P5 okudda mu zi kiraasi endala eza wansi gye nazisomeranga. So kati awo wabeerera ne boyfriend. Then what happened? Anti kati mami waabwe yantwalira egundi nansane wa ddadi. Ate oli already ye yali mu senior 2 nze nga ndi mu P5. Wali mu P5 na boyfriend ali mu senior 2. Kati we naddirayo ng'awo senga mugambye nzizeeko ndabe ku maama, nagenda okuddayo nga mukwano gwange oba sisita we nga ngamba nti yamala dde okusoma n'agenda akola mu banka e Kampala. Ne ngamba waye kamwesonyiwa, ne mumwesonyiwa. Kati nebyo ebyatuukayo ebyoyo omusajja oyo bbaawo oyo senga. Kati kwegamba omutima ne gukaluba. Nenalina bye nzize mpitamu kati sikyalina love. Love wenalaki? Nze right now nze love gye nnina nze nga nze yakusoma maama wange ne mba ndabye kale abaana bayita mu mbeera gye mpitamu. Njagala nnyo naddala abaana ababonaabona, baagala nnyo. Era bwe ndaba omwana ayita mu mbeera yonna oba ne mba nnyina nusu 10 mu nsawo nga lwe mbadde nsigazza nga sirina kyakulya nduwooli. Yes, naye kati kyentegedde nti 10 ewammwe lutegeeza kinene nnyo. Lutegeeza kinene kuba 10 ofuna weebakako mu nnyumba. Basula bweru ku street, but with 1000 oyingira n'weebakako mu nnyumba. With 2000 onaabako nofuna n'oweeteeka emigugu. With the 2500 you can use a toilet. 300 you use a bathroom. Tonnalya kyokka nga kyoyiseemu okuzi aninga 5000 kitala nnyo. Bannange simanyi nyina bingi bye neebuuza. I can imagine life there. Oba kiba kitya oba nagenda nendabayokko naye ate bisobola okunkwasa ennyo ennaku. Like I want to see that house. gyeziri nnyingi teri bugye buli bungi kubanga kati emutundu businesses nnyingi engeri gye waliyo abantu abangi. Kati obuyumba gye buli bungi. Beebakira ddala bangi wajjula. Ne babanyigamu abantu 30, 30 people. 30 people gye mitwalo emeka 3. Nyini nnyumba bw'abanga bonna tugeze basasulidde kwebaka tulo. So room emu bagwawo, room endala bapangayo butanda. Abasula mu butanda ye VIP, okusula mu ddeeka, head space. Ate nga akatanda kamu wansi zisobba 4,000 ne musulako 2. Wow, so eyo yemu ku business esinga okukola emutundu. Mama bannaye Rebecca muwa magezi ki? Isaac Rebecca omuwa magezi ki? Bwetto bwe tuyimiridde tetunnafuna muzira kisa nti wuuna yambe ku Rebecca anoonya maama we tetumufuna, tetumanyi oba tulimufuna, ate naye tulimufuna tetumanyi nti aba asobola okuteekinga care of Rebecca. Tewali tetwalabyeyo wabula waliwo abatulaze nti bamanyi Rebecca. Kyokka ate Rebecca bwe yalaba comment nti waliwo amanyi maama, ojjukira yabiraba bana babisalamu ku TikTok. Kasiina bwe nginoonya kumanya nti yeno page ono yali ataddeyo bangi abaateekayo. Yes, nze nateeka na boss Rebecca with hope ship nenjigwako. Wasaakinga na boss Rebecca. Yes. Right now wasanyuka nga tulaze story yo. Of course kubanga nalaba nga tetunnagiteekayo ng'onkubirako. Nali mmanyi nti kati ekyansanyusa nali mmanyi nti oba
awa maama ajja kuba wabanga gyali mulamu ajja kuba ng'abiraba kuba bajja kuba bamugamba era n'emikwano gyange nagyo gibadde nga like ginjozaayoza ne giŋŋamba kuliko ogenda laba maama wo biki era nimusanyufu era wedda baŋŋamba nti naye Rebecca oli siro kati olinga atalina ssanyu nti ogenda laba maama wo ne mbagamba nti mumanyi mutyanga maama nti bo nabo wedda bamanyi nti lwaki essaawa yonna ngenda kuddayo nga mbagamba nti oba nazudde maama. Maama sinnamulaba mukwano n'akameseji Isaac Rebecca omuwa magezi ki? Maama sinnamulaba sinange sibitegeera ntera okukola ebintu nembitegeera naye bino sinnabitegeera ate nange siri bulungi kwekomitinga ku kintu kyonna ebyaddala naye waabanga gyali mulamu musabira bulamu bwokka. Yes, Mukama amuwangaaze ne banno ndi musisinkana. Yes. Kati akusasulira owokwebaka ne leero anaakusasulira? Sisuubira kubanga kale ejjo oyo omuwala kati ejjo namumye essimu ogenda naye kati yanyiize yakusasulira yanyiize yakusasulira weebake yakusabye essimu yatambule nayo ate yabadde agenda ssulayo ate ng'odde nasuze ne puroguramu nti nina okujja eno kyokka bwe tuba tetulina ssimu tetwefuna kati yanyiigidde naye leero nja kukola ki nja kuddayo ngende oba njagenda mu gundi mu restauranti njozeyo ku masepiki oba naaba tebannamala gooza nfunayo 10 oba 2. Osogenda mu restaurant nebagaba amasepiki omuba temunagooza mugampe engoozi. Ne wekiba kiganye nakyo oyo kati awe tusula omukyala waawo kalenza njagala nnyo kati sometimes manyi omugamba nti anti nja kuwa enkya nakuwola otulo nakuwola okwebaka noweebaka ofuna n'omuwa nendoza osula munda otulo tujja bulungi tujja kati naddala zino ennaku zembadde omulwadde mbadde nfunako kukalembereza amange tugenda kukola tutya Rebecca si ebiseera by'obwavu okoze otya bannaaye simanyi sibitegeera mukwano sijja kulimba naye Katonda yasinga omumanyi osanga nange nali mmanyi nti abantu balikola kyekibi abamu bayinza nobba bamumanyi maama wo naye ng'amanya nkozi wagamba yaani Nakibuuka Eva ye Nakibuuka Eva Nakibuuka Eva yali omufaananamu nze okusinga nafaanana taata wange naye tekiwunyisa yaŋŋamba si yanzaala mbu kirabika yakugamba si yakuzaala yaŋŋamba si yanzaala mbu maama yanyenda bbali mbu kati sibitegeera nange oba yabyogera olw'obusungu nti olw'okubanga nalokoka then neŋŋana n'ekyagundi n'ekyassenga simanyi oba yanzaala oba si yanzaala I don't understand naye nga wange maama mulaba nsobola kola nnyo Rebecca mu nsi obe bulungi era bw'ofuna chance esomasoma bajja kwagala bonna akugamba nti si yakuzaala bakwenda ajja kwagala okuzaala ng'olina ky'ofuuse mu nsi ne maama gy'anaafubutuka bw'anaaba mulamu nga Rebecca olina mu nsi kye weekoleddewo
tojja kwegayirira muntu kuzaala ajja kujja yekka bituuse wano Rebecca osomye emyaka gidduka oyinza olaba ng'emingi gino 4 plus 2 years eja 5 si gye myaka 6 tuveeyo eyo tulabe kye tukola oba course oba ki Rebecca wano ng'ograduatinga 6 plus nga 4 tubale 10 years from now bangi bwe tuli batukyalina obulamu bajja kwagala bangi nnyo okubanga bakumanyi abantu baagala nnyo kubanga bamanyi omuntu alina ekitambula bwe balaba nga tutudde ku interview eno ng'oli alaba nti bizibu byereere omuntu yeeyongerayo bweyongezi n'agamba oyo bizibu okitegedde kati bannange jangu obuuze Rebecca bambi nze ndabo bamufunira obuteteeyi 2 anti nabyo tebirina bba bingi kubanga bw'omuwa ebintu ebingi nabyo talina olina sasulira ne ssente bwe babikuumira tebabibba babibba naye it depends Rebecca oyo omumanyi njagala mulaba wano this one I know her omumanyi ono muwala wa gundi oyo mwami ki oyo yansomesa P7 Isaac Isaac Rebecca omumanye naate yanfuna bubisi agamba nti taata we yankwata alina taata waabwe bannange ne mugiramu mu komenti ate abagamba nti bo baagala mumuwasa yabagambako mbu anoonya bufumbo I want to see you and I can get a good sleep and need to be there for you. Banaye. Kozi wagendako osome comment wabula tozisoma. Wamala Katooke Masiro. Gobeerayoko. Wamala Katooke Masiro. Bujeeko tebuwulira. Awulira buwulira. Crevis, my classmate, Hope of an SS Katooke, long time my friend. Manyiyo? Katooke manyiyo naye essomero lyagambye sibuuli. Ne Rebecca, how true is your story? How true is your story? Kuno kwono nga baagiraba. Buno bwe muba temwavaamu bannange message amanyi maama wa Rebecca.
kuno baabiraba. Wagenda n'osaakinga wa ku TikTok ku YouTube? Ku TikTok. Ha? Nze sissa ku TikTok nteeka ku YouTube. Singa message mwasoma. Okuteekako comment. Ati kati TikTok bangi abaasala emboozi ne bagiteekayo. Kati tomanya page yaani kati ono Rebecca. Anti essimu kwe yabirabira si ye. Ng'omuntu bw'akuwaamu awo katono. Mbu yali yebba. Like nga bwe webba like n'okebera. Mbu naye naffe abaana abalenzi abakyala mutukwateko. Ono comment agamba mbu naye bamukwate bannange. Kati ng'osoma comment zino. Naye era oba olina zisoma ng'olowooza onaasangamu kiri ky'onoonye. Nze sizisoma zino bambi jaasi. Waliwo n'ono bambi. Kati Rebecca ogenda osome comment oyagala kufa pressure. Sebombi yagenda ku TikTok n'asaakinga mbu Opush Fund Rebecca Nabbosa. N'atandika osoma comment. Gomanyi kiri kuno? Mukama. Waliwo n'eno comment nagiraba nnyo nga bagamba lwaki twalaga face yo. Mbu toddangamu, waliwo agamba toddamu kulaga face, simanya ababikke ebibulanketi. Kati okyogerako kibagamba tetulina kulaga face yo. Simanyi. Toweeyagalira kulaga face. Ne tukukaka. Maama wa anaamulaba atya gwe tunoonya? Naye munne jaasi zino komenti wazisoma eziri kuno. Nkwata bambi ze ndeka nkomye awo. Sisobola kikola. Ziizo soma. Naye bannange Rebecca nze nange ebibyo bindwaza. Kati ndikulowooza eno empewo nga nyina okuba n'olukumi neebake wali eri munda. Ho? Bambi jayiza akawaayo Rebecca olukumi lw'okwebaka leero. Ngogerera obwami emabega wa kamera. Rebecca talina na jaketi eno si ye ya munne. Geno gene Faima alifune kyawaayo Rebecca. Muze comment. Nange yaleetayo Rebecca dress bubiri bambi ayambaleko. Kubanga tetumanyi kiddako. Ali mutulo. Negoma muntu tugamba tuwaye 10 ali nagaya azikozesezza. Newe nagamba yagaba kutuwayo 10 we natandikiro yita Rebecca je amanya agenda kujja afunaye 10. Kale holiday. Tuli mu holiday.
omanyi bannange nakubira n'essimu nga nkyamuse ne gamba waliwo agenda okutuwa school fees nga manyi taamu ejja anaasoma. Kikambwe ati nze mmanyi bwemba nga binsobedde kangende muleetere oba nyinayo jaketi kebereyo ne jaketi ebyokwebikka oyina oyina ki blanket eri akasuuka kange nagula ogulayo akasuuka kowebikka byagala ebyo yasoinayo jaketi ya Rebecca toyinayo yawulira empewo nfa ebigere kankebere tiwalala ani bale noonya gundi jaketi where this one eno ngisobye zibadde 2 nayo yino gisome oh my God. Chogamba rugwe range rufanira lwa Nambwali. And this is a nice dress. Okay, I turned flashlight on. Eri wajataninze on. Kati mugamba ataninge on eyange. Kati kanjiseeko agijjeko kubanga abeera free nnyo kati afune ku mirimu. Hey Siri. Hey Siri. Hey Siri. Flashlight off. Nze lwaki eyange tempulira? Kati lwaki nze tempulira nnyini ssimu? Hey Siri. Junior buli ebintu bye byonna face yo eddoboozi byo byonna biri mu ssimu yange. Siri mukwano nze mukamaawo. Hey Siri. Siri mukwano. Siri. Hey Siri. Hey Siri. Kati go mugambe. Hey Siri. Flashlight off. Yeah, never negana. Tekuwulira oba. Hey Siri. Flashlight off. Okay, I've turned torch off. Okay, I can't touch off. Kati. Omulabi. She's the same girl. Ati kati ndowooza olaba. Naye ate naye ate ebyo ebigambo byogera mbu maama wange yajja. I don't understand. Maama wange yajja ddi ewaabwe. Ekibi saatambudde nakati abantu okuship oba ennamba ngenda. Naye ogambye ono ye tomuyina. Aliwo?
ogambye ono omuwala tolina nnamba yonna ya Nina taata wo? ya taata waabwe yasomesanga P7. Okay. Brenda nkusinga nkubirako. Ate ono ye omumanyi? Yono badda gwogamba. Nze ndirabye kati ku ssimu. Anti yono gwagambye nga yagala munaye kafizi ku ssomero. Anti oyo y'omu n'oli baluganda. Obamanyi? Oyo kati oyo yagala munaye kafizi ku ssomero oyo gwe nalimbira naye e Katooke. Bw'oli obeera nabo e Katooke? Oyo Brenda gundi Mariam gwe nalimbira naye e Katooke. Bannaaye. Naye nga mama Mulaba nsobola omutegeera naye suubira nga ye asobola okuntegeera. yakikukola kati ebyo byonna laba komenti ezo zonna biva kuba nti ki ali eyo tanyega munnange. Kubanga basiyula abatulaba. Abatulaba si byangu. Neeyanza olw'akaseera kammwe neeyanza okubeerako nga mulaba puroguramu eno eya Antropshifa. Mbeebaza nnyo mwebale kuwagira Antropshifa. Kye nandyagadde okubagamba abandaba yenna ali eyo nga mami wange Nakibuuka Eva muŋŋambire nti omwana we Nabbosa Rebecca oba Shakira amunoonya. Na eryo Antropshifa basobola okwogerako aba comments. Ne wabaawo n'aba comments, eryo comments ze nalabye waliwo Mariam ne Brenda Natasha. Eryo comments ze mwasindise nti nagamba taata muyandepinga sikyogera nko bwe muba musobola mudde mwetegereze bu vidiyo obwo cause nagamba nti daddy cause mutwalanga daddy wange nti olunaku lwe nasigala mu nnyumba nga neebase nga maama andeseemu maama Joshea omukyalo oyo oba nnamba mmeka I don't know yandeka mu nnyumba n'aŋŋamba nti alina gy'alazeeko daddy n'ajja. Olwo olunaku daddy lwe yajja n'akonkona ne muggulira era we yajja ne muggulira n'ayingira mu nnyumba n'agenda direct mu kisenge. Yava mu kisenge yavaayo nga ayambuddemu ki engoye ng'asigadde mu oba is it called bagiyita bate y'abasajja boxer. N'ajja ku buli we nali ne base mu ddiiro. Simanyi kye yayagala kukola kozi yajja neyeebaka ku buli kwe nali ne base nenvaawo mangu. We navaawo n'aŋŋamba nti lwaki nzuluka, n'aŋŋamba sidduka nenzira mu ntebe. Bwe yamala n'atambula n'adda mu kisenge. Kati enkeera walo yali alina okuyinzayo ku ssomero era twakeera ku makya nenaaba naye n'anaaba
n'aŋŋamba nnyingire emmotoka ne nnyingira emmotoka n'atwala ku ssomero naye twali tugenda mu kkubo n'aŋŋamba nti ebintu byabaddewo ekiro sibigambanga omuntu n'omu nti we ndibigamba omuntu n'omu kwe kujja okuba egundi like tetujja kubanga tulina enkolagana nze wakati we naye enkolagana yange naye ejja kuggwaawo n'aŋŋamba olaba bakazi bange tebakwagala balowooza nakuleeta kuwasa bakulwanyisa ate kati naye wonaakola ki wonaayogera ebyo ebyabaddewo ekiro kati nange nga nkuvaamu ate okimanyi bulungi nti nze nkusomesa era we yantuusa ku ssomero kozi twatuuka kiro we yantuusa ku ssomero n'aŋŋamba nti ki sibaako n'omu gwe mbigamba nga tutuuse mu kompawundi y'essomero yapaakinga n'aŋŋamba tobaako n'omu gw'obigamba ebibaddewo saagala biwulira era nafuluma emmotoka ne ŋŋenda mu ddoomu ne neebaka siina n'omu gwe nakigamba era tewali n'omu yakitegeerako till that day we nasinkana Hope Shifa naye nyina okwogera byatandikirawa buli kimu nga bwe kyali lwaki nali sikyali n'oyo omusajja eyali ansapootinga naye ate mwe mu comments zammwe ndabye mu commentinga nga mugamba nti nagamba taata mmwe yankwata taata mmwe tankwatangako saakyogera mudde mu videos mwetegereze bulungi muwulirize bulungi saayogerako nti yankwata yes era ekyanzigyayo si nti oba yankwata naye nze navaayo ensonga nti n'ebyo Sister Mariam byagambye kyakomentinze nti naleka school fees mu ssomero seekanko school fees mu ssomero cause senior wanu nze nagendanga n'enjozangako engoye n'omusumba eyali ampeerera ekatooke then ng'oluusi ne daddy asindikayo zaasobodde oba 5 oba 3 era senior wanu nagisomako just kitundu kya ttaamu Sister Mariam ne tusenguka manye gyalaba ebintu bino twasenguka n'onziza mu kyalo ne tudda mu kyalo e Busoga bwe twadda mu kyalo ne ntuula nga sikyasoma ne ntandika obagamba nti kaŋŋende nkole nga muŋŋamba sirina genda kukola nti daddy wamwe ajja kunzizaayo ku ssomero essaawa yonna ne mbagamba nti daddy alina obuvunaanyizibwa alina abaana bangi ne mbagamba leka ŋŋende e Kampala nze nkole kati ekiseera kyatuuka nga gwe oba wali toyagala nve mu maka go I don't know n'otandika okugamba nga daddy mbu neeyisa bubi biki kati daddy nankubiranga essimu nga ŋŋamba mbu lwaki nkweyisizaako bubi kati ne ŋŋamba daddy nti ebyo Sister Mariam byayogera sibimanyi mugamba nti naye daddy njagala genda kukola ndowooza Sister Mariam kyatayagala nkole ki ŋŋende nkole era daddy we nakimugamba n'aŋŋamba oba oyagala genda kukola ngenda kuzza wa ssengaawo ne mugamba daddy saa kudda mu bantu abo cause namwe nabagamba ekyantuusibwako era ne mu kamera nakyogera era daddy we yagaana n'aŋŋamba bwanziza wa ssenga kye nakola ne mukyala wa daddy ali okumpi ne maama wammwe yansapootinga n'aŋŋamba nti Rebecca dduka buddusi era ye yaŋŋamba nti yita mu kasooli ne mpita mu kasooli neziruka n'ebintu byange ne nfuna booda cause mba kusiibula mwali temugenda kunzikiriza kuba mwali muŋŋaaniddeko ate nga nze njagala kusoma naye sirekanko school fees mu ssomero ate siyogerangako nti daddy wammwe yankwata omuntu yali omu eyantuusako ogw'obuyisa maanyi yali bba wa ssenga yekka mpoziko n'oli omwana eyankozesa muwala munnange Gabriel era mami Gabriel ekintu kino njagala tobiwanvu ya mami Gabriel cause muganda we yaliwo mu ddiiro nawe waliwo n'abaana bo baaliwo nga mbanyonyola bulungi n'omwana we nakkiriza nti yantuusa yali ankozesa sijja gamba nti oba kundrepinga cause yali nebaka waggulu eno ku kabina nga gyankozesa kati simanyi lwaki right now mukubya Top Shifa amasimu nga mumugamba mbu nnimba ate ng'olwedde ensonga twazoogera mu ddiiro ne mukakasa era ne munneegayira ne muŋŋamba nsigale ne mbagamba nno sikyasobola era muganda we mwennyini n'ayogera n'agamba
nti omwana bulijjo akugamba nti abaana bamutulugunya ng'owakana. N'ate kinneewuunyisa nti Opishifa waŋŋambye nti mumukubira amasimu gamugamba nti nnimba omwana wamwe teyankozesaako. Please nsaba temunsiiga nziro cause buli kintu kye nayogera kyali kituufu. Siina kintu kye nayogera nga mpaayiriza. Mami Gabriel byonna byali bituufu. Ekiba kisoboka osobola okukubira nti Opishifa ne tusisinkana ne landlady cause ne landlady yakola ki yagamba nti omwana we yali akozesa akaana kaakato. Era singa memory eyo ngiyina gye wasigaza obujulizi nandibadde mbuleete wa Anti Opishifa naye memory wagisigaza simanyi oba kigendererwa kyali kyaki. Kati n'ekirala ani sister Brenda kyewagambye nti maama wange yajja waka ne mwegaana tomanyi maama wange tomulabangako. Ku bantu bonna benzize mbeera nabo okuva nabo wasenga teri amanyi maama wange ne ssenga wange mwennyini tamanyi maama wange waafaanana. Kati simanyi oba gwe wamusangawa oyo omukyala gwe walaba eyajja ewaka wammwe teyali maama wange yali ono ssenga. Oyo ssenga abantuusaako ekyo be bajja ewaka nga baagala kunzizaayo ewa taata. Era bwe banzizaayo twagenda bulungi. Taata nanneegana n'abagamba nti si yanzaala banzigye ne mu maaso ge asobola okuntemaatema. Oyo bambi teyali maama yali muganda wa ssenga oba taata omuto ne ssenga. Era nabaatulira awo ne mbagamba nti nnyinza nte okudda gye muli nga bbaawo yantuusaako g'obuyisa maanyi ate nga naawe wamuwagira. Sister Brenda oyo teyali maama wange, oyo yali ssenga. Ate saayogerako kigambo nti sisobola genda nabo mu bubaavu cause ssenga wange mugagga. Bwe baatuukira okwagala okunzimbira kalina nzikirize mbu baawanfumbire bagagga. Ssenga wange mugagga. Sisobola kwogera kigambo ng'ekyo kubanga nze nagamba maama wange ne waabanga asula kasasiro nja genda mbeere naye aziro ng'azimulabe. Sisobola kulaba maama wange ne ŋŋaana okugenda gy'ali. Ekyo sikyogerangako kye wakomentinze mbu nagamba maama wange sisobola genda naye mwavu. So badde nsaba temunsiiga nziro ekyo ekya taata wammwe temukiteekawo mbu nagamba nti taata wammwe yankwata tankwatangako. Naye kyenyinza okwogera ndowooza yali agezaako okwagala okujja okunkozesa kozi yajja ku buliri kwe nnali. Era ne we nava ne wa Opishifa namukubira essimu ne mugamba nti daddy kozi nali musaba nga nnina obuyambi bwe musaba nali musaba nsindikireyo ku ssente. N'aŋŋamba ngenda kukuteerako era nteerako 50,000 ku ssimu. Naye yamala n'addamu n'ankubira n'aŋŋamba Rebecca nalabye ebiri ku social media naye weebale nnyo weebalire ddala okuswaza erinnya lyange. Ne mugamba nti daddy nti bye nayogera byonna byali bituufu ate ekigendera kyange tekyali nti kugenda kwogera nti gwe wali oyagala kunkozesa naye ngenze noonya maama wange naye nga nnina okwogera byonna gye byatandikira. So sikyogerangako nti taata wammwe yankwata. Muddeyo mwetegereze muwulirize bulungi ebigambo bye nayogera mu vidiyo buli. So n'ekirala abandabye oba abatulaba mbeeyanza. Eriyo abakomentinga nga bakomentinga negatively, eriyo abakomentinga positively. Mwenna neeyanza olw'okulaba videos zange. Mwebale okuziraba. Mukama abongere omukisa. Then ntumirako ne mikwano gyange ab'Emutundwe. Ntumirako mukwano gwange Evelyn Najeera. Ntumirako Gerard okuva Emagere, Uncle Gordon
and Auntie Vicky okuva e Magere ne famire yaabwe ntumirako Daddy Tom Mugerwa, Mami Justin Mugerwa, nentumirako Musumba Byamukama ne mukyala we, nentumira ne mami wange baagala nnyo, ne mikwano gyange be naleka ku ssomero baagala nnyo, era baana bannange kye mbakuutira abakyasoma musome ate mube bawulize eri oba muzaddewo oba ani yenna alina kuvunaanyizibwako as long as ya taking care of you. Muwe ekitiibwa, mwagale, mutwale ng'omuntu ow'omugaso cause you never know, oyinza omutwala ng'atali wa makulu gy'oli naye ate mu nkomekerero ne wejjusa n'ogamba nti singa namanya. Nnange baana bannange mbakuutira wabanga kale like tosoma osobola okuba nga omutima gwo gwagala okukola, beera ng'oyagala okukola instead okugenda okwenyigira mu groups ez'abaana abagenda okwetunda oba okunywa enjaga oba okubba, tebiriimu makulu. Njagala nnyo n'abaana abayita mu mbeera nga gye mpitamu, nnyongera okubagumya nti buno obulamu bw'oyitamu ng'omulenzi ali eyo oba omuwala ali eyo si y'enkomerero. Manya nti eyo embeera gy'oli mu kuyitamu Katonda alina ensonga lwaki obwo bujulizi. Njagala buli omu yenna alina ayita mu mbeera enyigiriza, teweewa butwa, tokola kikozi. Nange nagezaako okwewa amakerenda nveewo naye neewuunya lwaki saafa. So yeah, Makerenda ameka? namira Panadol strip namba ey'ebitaano, yes. N'otafa? Yeah, just obutolwa nnyola bunyoozi nembeera awo. Nagenda okulaba nga ngasesema gonna. Wali ogenda fiirawo? Wali ogenda fiirawo? Nali eyo side ze Najjeera nga nkola obaawo sigaalo. Wali ogenda fiiramu eyo enju mw'okolera? Naye munaye saafa neneewaako. Lwaki wali oli kwettiramu eyo ennyumba wali okola obaawo sigaalo? Jesi yali mbeera nga mpulira bintamu. Ate olina omulimu oli mu kukola? Anti nawulira nga bintamye kwegamba ng'eri embeera gye mpitamu enzibu ng'ate ndaba kale kwegamba byali bingi. Ne ŋŋamba nno sigenda kumalako, leka neewa amakerenda. Ne bwe gaagaana ne ngezaako obutwa bw'emmesi nabwo ne bugaana. Yes. Kati so yenna ali eyo teweeteekamu muguwa nti oba kwewa butwa oba kukola ki. Tokisse oba okyakiriko ekyokwetta? Nakivaako cause nafuna counseling okuva ewa abasumba bangi cause nabibulirako abasumba ne bankansolinga. Ebigambo byabwe byammala okutegeera nti zikusooka ne zitakuva mabega. So ne baana bannange abali eyo basi baana nga bantu bakulu, eno si y'enkomerero y'obulamu bwo gwali eyo wenna ndaba. Guma eriyo Katonda kyakutegekedde ekinene. Abantu bandi bakulaba mu kitono naye ate Katonda akulaba mu kinene. Guma mu buli mbeera yonna nga w'osaba Katonda oba mbeera ki. Naye mwana munnange ali ku ssomero ng'oyita mu mbeera enzibu cause nange nasoma eriyo we nasomanga mu senior 2 ng'eri embeera gye mpitamu nga neŋŋamba oba ndekerawo okusoma nga ewaka bakwagala ssaawa 10 kyokka essomero lyagala oveeyo ssaawa 12 ng'egenda emu. N'ate nga wali eri w'oviira baagala oddeyo ssaawa 10 okole emirimu. Nga lw'oba tozeeyo ezo essaawa n'oddayo essaawa 12 bagenda kukugamba oli malaaya, obeera ovudde ku ssomero nga bukyali n'okola ki n'ogenda mu basajja biki. Kale byonna nabigumira. So
baana bannange mugume mu buli mbeera yonna tobeera awo ate oba oli muwala bw'ate mami tansindikidde pocket money leka ntoleke ku ssomero ngende sima biki mbu ngende wa boyfriend ampe sente oba ngende wa no tobikola ebyo gumira ku ssomero soma in every situation you study guys mbakuutira okusoma mbakuutira okukola mbakuutira okuba agumiikiriza mu buli kintu kyonna n'okuba n'empisa. That is it. Rebecca tuwe esaala eggala. Katonda kitaffe Katonda omwana nkwebaza olw'obulamu bwaffe nkwebaza olw'obulamu bwange nkwebaza olw'obulamu bwa Antop Shifa n'abantu b'abeera nabo. Nkwebaza taata kubanga wantambuza bulungi n'ontuusa wano. Weebale Mukama kubanga natuuse wa Antop Shifa. Bangi baagala musisinkana naye nga tebatuukangako waneno taata. Naye nze nkwebaza kubanga ntuusewo si magezi gange si magezi ga Antop Shifa wabula kisa kyo Mukama wange Yesu Kristo. Mukama wange taata nkwebaza kubanga nange nsobodde okujja mu kamera nesobola okulanga maama wange era maama wange gyali waba mulamu Mukama wange Yesu Kristo. Nkusaba Mukama wange taata omuwe obulamu muwangaaze ne gyali Mukama wange Yesu Kristo bintu bino bisobole mutuukako Mukama wange taata asobole okudda gye ndi kubanga mwagala Mukama wange Yesu Kristo. Nkusaba wa abantu bonna ababadde mu bulamu bwange omukisa eyali atodde 10 kye n'ateeka mu bulamu bwange nayefiiriza 10 ekyo n'agamba Rebecca genda onywa amazzi. Nkusaba muwe omukisa wa daddy wange omukisa daddy kooti wa basisita bange omukisa wa buli muntu yenna Mukama wange taata azaabeerawo eri obulamu bwange eyali aŋŋumizaako n'ebigambo bye bonna Mukama wange taata nkusaba obawo omukisa taata. Katonda omungi Katonda omwesigwa n'abo Mukama wange Yesu Kristo abadde bavaayo nga baagala okujja okunsapootinga mu kusoma kwange oba bizinensi Mukama wange Yesu Kristo nkusaba bagulirewo enzigi leka emirimu gy'emikono gyabwe girabe omukisa Mukama wange taata kubanga watali mukisa gwo Mukama wange Yesu Kristo emirimu gyabwe tegisobola mukisa era nange sobola mukisa eri bo Mukama wange taata leka emirimu gy'emikono gyabwe girabe omukisa basobole okujja okunsapootinga nzire ku ssomero Mukama wange taata kabaka taata bagabirire bawe Mukama wange taata bawe omutima ogwagala Mukama wange Yesu Kristo. Oyo mulabe sitaani pulaani zonna z'abadde ateeseteese ng'akuba pulaani ze ennungi eri obulamu bwange kusaba oziyize pulaani z'omulabe omubi sitaani z'ateekateeka eri obulamu bwange. Kabaka taata nsaba divine connections eri obulamu bwange Mukama wange taata leeta abasaponsers leeta Mukama wange taata abantu ab'omugaso eri obulamu bwange. Mukama nkusaba ojja abantu abatalina mugaso mu bulamu bwange abantu abatangattako Mukama wange taata abaagala okunziza emabega kusaba bajje mu bulamu bwange taata bemanyi ne besimanyi taata kusaba bajje mu bulamu bwange Yesu wange Mukama wange taata nga ngenda okutambula Yesu wange nkusaba onkulembere nsaba onteekeko omukono gwo mbika musaayi gwo Mukama wange taata leka omulabo omubi aleme okulaba omukisa eri obulamu bwange Yesu wange. Kabaka taata ne famire ya Antop Shifa nteeka musaayi gwo bakuume n'omusaayi gwo Mukama wange taata buli gye banaatambuliranga Mukama wange taata obateereyo omukisa Mukama wange taata buli kigere kye banaalinnyanga Mukama wange taata kibeere kya mukisa Mukama wange taata mu kitundu kye balinnyeemu. Kabaka taata wa emirimu gya Antop Shifa omukisa Yesu wange wa abaana b'omukisa baganda b'omukisa wa abantu bonna babeera nabo omukisa Yesu wange bakuume Yesu wange paka okutuusa Mukama wange taata mu bukadde Mukama wange taata. Kabaka taata nsaba Mukama wange Yesu Kristo onkuumire maama wange bataata bange mikwano gyange ne baganda bange bonna Mukama wange taata. Kabaka ssebo nsaba onkuumire abasumba bange gye nsabira ku kyaki bonna Mukama wange Yesu Kristo oyongere obakozesa bayongere okuweereza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Okay mikwano abatulaba nyongera obbaaniriza nti Mukama yenna gw'anaaba asobozesezza
kubali eyo osobola okujja n'ombuuza byali bitya nawe we tutandikidde bw'aba mukama banasobola okukozesa tuwe Rebecca ono omukisa omulala tulabe munnange osanga Katonda yamuleeta nga alina kyajja ofuuka mu ggwanga naye katukisabire kibe mukama abeeko gwakwatako ku mutima gwe ayambe ku Rebecca naye ngamba jjukiza nti Hypex Studios bali ku Hypex Studios bali ku Lusabala Road Najjanankumbi okulinaana Cobbins Hotel gwe wenna ateekateeka omukolo gw'embaga kwanjula kuyinjira birthday baby shower bridal shower kyonna mukwano kyoteekateeka babayise Hypex Studios obasanga ku 0754192434 oba nobasanga ku 0789343802 babayise Hypex Studios ate nga mbajjukiza nti Bunga Comfy Homes bebokka mikwano baba weekwataga olina ndyagadde okuba ng'ogenda owummuleko ogende weebakeko ewantu obongo budde bujja olirakisinge okkakkaneko babayita Bunga Comfy Homes balina wifi kweri amazzi mayonjo wali clean abalongoosa babaawo security buli kimu just parking suitcase yo ogende oyingire ku Bunga Comfy Homes weeyagale buli kimu bakirina buli kimu mu mayumba gali full furnished towetaaga genda na kintu kyonna obasanga ku +1 6175952751 obasanga ku 0772461976 bano basanga ku 0701260881 bayise Bunga Comfy Homes ye mukwano beekwate tojja kwejjusa mbaagala nnyo kamba siibulire wano osanga ku 0782101569 0702562157 tubaagala nnyo mikwano gwe wenna amanyi omukyala nnaani nakibuukaani nakibuuka Eva jangu bambi otutwogeremu tubaagala nnyo bye bye. naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busaburai Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa